Popin Media. Wabuyizo bwampebwa n'abalunzi b'e Kayunga mu kositoni ya NRM. Olwaleero nzigula ofiisi eno officially okugikwasa kiyamani w'ekyalo kino wa NRM okuba nti mutambuza emirimu gya NRM. N'olwekyo njigula officially okola omulimu guno olw'obuyizo bwampebwa mu NRM mu Kayunga district. Temuleta kwe mu kibiina tubalewo ebintu ebyo tukolaganire wamu tutambuze NRM yaffe n'okusingira ddala nga muwagira bakandesi ba NRM. Ndi musanyufu nnyo okulaba nti NRM abasinga obungi kana ne mwagala okuvuganyiza obugalo obw'amaanyi banna kubanga luli abamu baali bavuganya nga bavuganyiza mu ebibiina ebirala bageza okulanga amaanyi nga bigweseza okulaba bavuganyizewa mu NRM. Mbasuubiza muwogayo ku kikwata katono nti ng'akyali chairman obuyizo bwampeebwa n'abalonzi ba NRM mu Kayunga district. Mbasuubiza nja kuba wa mazima mu bintu ebyo olwaleero kubanga mulonde abantu bemwerondedde, naye mbasaba ekintu kimu, temunyiiga. Bwe munankwasa nti yoona akudde fulaga oyo kulunda wajja kubaawo kulonzalonza. Museveni yagamba nti NRM yebala ekigambo ekikola ki? Ekisembayo. Ekikola ki? Newozina 24. Newozina 24 ekirabisemo kyaki? Kya NRM. Bali abalala bajja kuzina ku ntoli wa ekigambo ekisembayo kyaffe. Balandika ebigambo boogere bingi balimberimbe abantu banyina wano we bali abamu kwabo. Muwulira magandi chairman kulu yagambye gwe munaleetebwa flag mu buli ngeri yonna obakansala obaani yajja kukola ki? Yajja kukola ki? Ekigambo ekisembayo kyaffe nga NRM. Erina ekigambo ekisembayo. N'olwekyo ebigambo bingi mubyogedde. N'olwekyo mbasaba ofisi gye tuguddewo olwaleero ate tereta okwawukana muki mu NRM. Abagikudewo abawagizi ba NRM era kyovula mpise chairman wa NRM w'ekyalo kino mubakwasa mukolaganire wamu mutambuze NRM. Bana baali bawaba mubaleta bakomewa NRM oye kubanga NRM bana abaganda bagandigolamyeko eki ekyekikadde mugonga akonyeko katono nnyo nti yamaze okulaba nga ebintu bimaze okwerula nti pulezidenti akomawo. Ekyo kibala ekibabula lunye 26 muzeeyi w'ekofera akola ki? Bwali nnyo baneeraliikirira nti buli lwembeerawo bweti ebiseera ebisinga bafunisa obuzibu si wano Kayunga wokka. Bagambe nti nze ndi chairman wa NRM ali ku national Kayunga naye nze ebiseera ebisinga kolera n'awalala mpitamu nengera n'awalala okukola emirimu gya muzeeyi naye nja kugikola ate 2026 mubagambe ninjerudde ku luno ntakutereza Uganda yonna si wano kubanga ebiseera ebisinga era ndabanga abantu abamu bagayalamu nenekwatiramu okantereza ekintu neyo nagye batawanya wawa tumanyiwo twawandiika mbagambe titujja yonna tutereze ekibiina kyaffe. N'olwekyo basaba NRM ab'ekiwuba n'ab'enaziko mukolaganire wamu ofisi eno mugikozese. Naye mbasaba ekirala nti ofisi eno tugiguddewo mubugyetererewo. Nze nange ofisi yange y'ekayunga nze gyesasulira ofisi mugisasulire mugisasula tutake nani tusasule ofisi emirimu kyobala nti abasajja banno kubatusinga beeteramu mwetereremu
mukole ki muteekemu kubanga nange yekayungaze kola ki sagala kuteekako pulezidenti obuzibu nti sasula ofisi kubanga ebiseera ebisinga bayinza otuwayo sente za myezi 6 ne bamala emyaka 3 myaka 4 nolwekyo neeno temujatuka nandi mwaja wano nemugula ofisi temwatuwase nedda ababakwatiddeko munyweze ekibiina kyabwe kibali ku mutima mumpulira kyova nabagane chairman wainaali mwegombolo ajja kumuyita mutegeeze naye ajja abakyalireko mukolaganire wamu mbasiimye nnyo omukutima guno gwe mukozesa gwendabye wano eno ye ofisi gyenziguddewo mu Kayunga esoose ey'abantu gye beeteredde sigulangawo ofisi yonna y'abantu gye beetereddewo mu Kayunga district nkulembera ebyalo 7 n'okusoba naye amagombola gali 13 emiruka 7 naye mu miruka egyo 7 kati kati omuluka ogumu gusobola okuva ofisi ya NRM nga bagyetereddewo kubiriza omulanga n'emiruka emirala n'ebyalo ebirala bakole kino kikolagana kino nsobole okugoba omulaba aveemu wano abadde batandise okusemberasembera manyi omulabe mwaka guno gujja manyi bulungi kampeini zaffe za NRM era weza tuziguddewo tusuubira mu mwezi guno ogujja mu Oktoba bajja bagenda kutuwa roadmap ya NRM bwotandika kampeini za NRM abantu baffe abeesimbyewo bamala okuwandiisa ewaffe mu ofisi tubatambuliza wamu boogera akazinalo katya era bajja bano bamuwoge baganda esimbyewo mu NRM najja n'abalala obanga aliwo bamwesimbyeko mu NRM bajja bona wano ne boogere wammwe tebagala muntu asigaziro munne mu NRM nejjaki muwala wange obwana wesimbye naye naye bajja bano ne boogera bebagenda okukolera abantu mulondemu mulabe n'abo banaabayamba eriyo abaana bempulirako ekyo kyajjaki nzira okuyitawo nenjogera ebisingawo eriyo abajja abalala ne babaleeta babasindikirize nti ono ye munafu gwejja okusiga mu maaso wano ono ye wali mu maaso ajja kuba muzibu nnyo katuleetewo omunafu mubamanyi abo sikyakubongera mubamanyi baleta abanafu wali mukasembayo bakole ki balembererwe babaleke mwagala omuntu anajja nze pulezidenti sajje mwogerako kubanga olaba juzi mukamyufu mwamu esatu kasamba kandi bwetwajja mukana akasembere mwamu wagumu 4 manyi wana bamwe bali sizaka bijugire n'abantu mwamu wagumu 4 mukasembayo kakigulu ate ngali mu independent olowooza singa omuntu pulezidenti wamulondera nakandi jangunkuwe obwa RDC singa mwamu obwa MP alibanewa eyaliyo bamugoba bugubi bamusinza luti akaba amasiga esaawa eno tuwulira mukafuna omukisa okwogerako na kino kyemanyi nawe nayinza okujja esaawa zino yafunyawo balandirondi bayita ab'empewo najja nanoonya Serumaga oba nanoonya onomwami namuleka ku kyalo kino nagamba nina ekyapa wano nina ekyapa okuva wano okutuuka oba nakagulimira wali okubagamba ayina ekyapa okuva Kyampisi Sekisoga Namulanda ayina Kiziika ayina Kikwanya yaliyo okusoona ekusande nagamba kati oyo yagenda kubagoba wano ku byalo awundisa abantu aleetawo landiro lwaki owempewo nga bwe yakola lugasoba mwamulaba yaleetawo omuzeeyi nga yamanene koramu yenanyini ttaka bweyo nebamufuutula emigwa eyo bwerandiro tiwawo ge tutamanyi wano naddukayo nebamutusa teddayo wano bwali bakomyewo babeye gyenjogeddeko mubagambe mugambe fe tulina kubanga tebana bagaka abagoba wabula ye yajaga abagamba lwo yagala obagoba oyo gwagamba naye lwo yagala obagoba mmwe bali basente babaye mubabulire ebyalo byenjogeddeko nti landiroodi oyo gwagamba bwali baseeyo atukurefa abakulembeze omulongo alina ofisi yange ya NRM nange nja kusuka tugende wa RDC tukatugende wamu tubuuze landiroodi ekyapa ekyamagombero asatu yakijawa nasigo
kayuka sabu kawude mweri yerimu cha na mulanda mulimu nasiko mulimu kanguli mune ekyo mwana bweke chapa chama komoraza kyo muntu omu leta unikaso mweri tulia lelo badola jamele wa munawo mwe wali tudawa na teta munena ta mweri nayo muna yake na kuwako nefe uzo mutagero kwa batoyo ewe bya makomoraza twaje chapa chama komoraza mulu chikachi nolecho wekendereza chikwanyisoyo yeba sekati anatero kutuka jata alikuwa kama baziga abatembali kusezibwa abapi bona abantu bakuli basebuli be bona babere bali kukuo lolecho mutana sawa kujawano sawa ngero na jawano mukabi taze muburuji taze mukindu bakanisa bamuzikiti bakerezia tali jawo esawa ina netuka na bakabire bana kabeka yiwa kuno buzukuke mulira temugamba ndizira byogede obakichi naye muntu oyo kwejogera ko mumayisi ja mwatro mumanyi kale yamani kama mkubuli mzee yani mumanyi kyekyo munyweze agende omuntu alete byokawula mawanga oyo abaye yagaliza bibye teyagala NRM ffe kabere yaffe lyetya ngasoba ne flag oba munaffe muganda waffe netulike bya luganda ebyo n'olwekyo olwaleero twaze byakola ofisi tuli bya ofusi njakudda twogere byofusi basaba okusigala nga muli mu mirembe njakudda okubakyalira naye ofisi senezo zetuteekamu bananazikola nezibatabule nga tuvuddewo muguli enkolesa yazo kati ofisi nenteekateeka nga nabatiramu emifaala 5 omusajja omu yayogeddeko nti nze mumanyi ofisi yange sifuna musaala wadde ne nusu nze ofisi yange yakolera bwanakyewa omusaala netukola ki oba wali wanakode muwonga afunayako akantu nazakwedo naye nze teri kasaala buli mwezi nze sibika buzirisi nentambula zire zange neta nkosanga nze bwekera enkya bwetunda ente zange bwetunda amata gange bwenzira bizinesi zange zinyenkola endala zekosa bwezijako ene wamwe siyinza kujangaloosa tukola nti bwetambula namwe mukola ki muteesamu amaanyi ne mwesiima n'olwekyo munsabire yogera okufuna kasente omugenyi